mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, mawulire si malungi oluvannyuma lw'okubeera nti abayeekera aba M23 abalwanira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kitundu ekimanyiddwa nga North Kivu wetwogerera nga bamaze okubeera nga bawamba ekimu ku bibuga eby'amaanyi era nga kyekitwalibwanga ekibuga ekikulu ekya province eno emanyiddwa nga North Kivu. Jjukira gwaza tugoberera nakugamba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo lirimu ekitundu kino ekimanyiddwa nga Kivu. Waliwo North Kivu ne wabawo ne kibayita South Kivu. Wabula North Kivu yerimu abayeekera aba M23 n'obubinjabinja obulala nga bano nno babadde nga balwana era nga bayambibwako gavumenti y'eggwanga erya Rwanda wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda okusinziira ku reports ezizze nga zifuluma. Wadde gavumenti si zombi, gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda bafuddengayo emirundi egisinga obungi nga beegaana bino. Era bonna buli omu abadde nga yeegaana okubeera nga yali emabega w'akabinja kano aka M23. Wabula olunaku olwaleero wetwogerera nga abayeekera bano bamaze okubeera nga bawamba mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ye yabadde ensalessale eyabadde aweereddwa amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nti babeere nga basalendalinga obutasukka ssaawa 9 ez'ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Era mu kiro obutambi butambudde bwe sisobola kubeera nga nkulaga wano kubanga buyinza otukwatisa copyright. Obutambi butambudde nga bulaga amagye ag'eggwanga erya Congo wansi wa gavumenti ya Felix Tshisekedi nga bambi bagonze era nga basalendalinze nga batandise okuwaayo ebyokulwanyisa okubeera nga babiwa ejje ekkuumaddembe ery'ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga the United Nations. Era wetwogerera ng'ekibuga Kivu okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa abayeekera bano aba M23 nga bayita mu kye tuyita political wing yaabwe nga bategeeza nti ekibuga ekimanyiddwa nga Goma nga kino kyekitwalibwanga ekibuga ekikulu ekya province eno nga bwe nkugambye emanyiddwa nga North Kivu kimaze okuba nga kigwa mu mikono gyabwe. Era amawulire g'amaanyi nnyo agavudde sayidi eyo gabadde gantiisa nnyo ku ludda olwa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'abagiwagira newankubadde ate nga gabadde mawulire ga ssanyu ate ku ludda olw'abayeekera ba M23 era n'ababawagira. Amawulire gafulumye netubanga tutwasodde kugakuweerawo wabula wetwogerera nga y'ensonga etambula okusinziira ku biwandiiko eby'okumukumu ebifulumizibwa okusinziira ku mukutu gw'amawulire okumanyiddwa nga Belga News Agency nga gava mu ggwanga erya Rwanda. The M23 rebels who have been gaining ground this month in Congo's mineral-rich eastern borders said on Sunday they have conquered Goma, the biggest capital, the biggest city in North Kivu province. Nti abayeekera abayambibwako eggwanga erya Rwanda era no bagamba Rwanda backed M23 rebels. Kyokka omukulu Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda yavaayo ne yeegaana era n'ategeeza nti nze bino matugambuzi kundi isango. Abayeekera ba M23 ekituufu kiri nti bava mu ggwanga erya Uganda mu katambi akatambula oba ng'obadde ng'ogoberera emikutu gyaffe amawulire ago twaga kuwa kakati wuliriza wano nga batugamba nti abayeekera bano abayambibwako gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ekulembera Paul Kagame Rutagambwa amawulire gafulumidde ku mikutu egiri official egy'enjawulo nga waliyo omukutu ogumanyiddwa nga Red Lion Africa Media ye gimu ku mikutu egyasoose okufulumya amawulire gano nga bagamba in a statement the group urged residents to remain calm and for members of the Congolese military to assemble at the Central Stadium. Abayeekera ba M23 bategeezezza nti bannansi naddala abawangalira mu kibuga kino Goma babasabye babeere calm, babeere bakakkamu nnyo wabula ate abalwanyi ababadde balwanira ku sayidi eya gavumenti y'eggwanga eya Democratic Republic of Congo ne babasaba baasembolinge mu kye baayise National Stadium kyekigenda okuba nga National Stadium. Nga babategeeza nti mujje muweeyo ebyokulwanyisa ate mubeere mujje mu kisaawe ensi mu malo gitegeeza nti ddala ekituufu bannange twawanise era abayeekera ba M23 batwale mu butongole ekibuga ekimanyiddwa nga Goma. Kino nno kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti territory eno ba province eno emanyiddwa nga North Kivu eba esemberedde okubeera nga ewambibwa kye tuyita okubeera nti egenda kuddira ddala mu mikono ekyabayeekera ba M23. Kyokka jjukira batugambye abayeekera bano bali backed by Rwanda government
kitegeeza gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ebimu ku ebyo ebigendererwa byayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bigenda kuba bituukirira gwampuliriza. Kakati njagala okutegeeza gwe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko tubeere nga ate tutambula ffenna. Kakati sooka owulirize tukyagenda maaso n'ekiwandiiko kino kyenjagala okubeera nga nkuyitira muwulira we baagambye mu kiwandiiko ekyo kyolaba. The liberation of the city has been successfully carried out. Nti okununula bo bakuyise kununula abamu bakuyise kuwamba. Okununula kw'ekibuga kino kumaze okuba nga kugenda mu maaso successfully and the situation is under control, the armed group said in a statement released on Sunday. Abayekera ba M23 mu statement gye bayisizza ku kiwandiiko ekyo kyolaba ku lunaku olw'ejjo olwa Sunday. The rebels had earlier ordered government forces to disarm as they were preparing to enter the city. Abayekera abamu ku babakulembera baalagidde ababadde abalwanyi ba gavumenti ya Felix Tshisekedi nga babategeeza nti mukole kye tuyita disarm, mukwate ebyokulwanyisa either mubituleetere muwanike sarenda oba mubiweeyo eri ekitongole ky'amawanga amagatte peace keeping body ekya United Nations. Era bano abamu ku bano baalabiddwako nga bambi ebyokulwanyisa bye babadde bayina nga babiwaayo mu mikono gya ekitongole kya UN. Abamu baalabiddwako nga basaliralinga bo bennyini ne beewaayo nga kati wetwogerera ekibuga kino streets zonna nkalu wetwogerera essaawa zino gwampuliriza kubanga kigambibwa nti abantu abasukka mu 40,000 bamaze okuba nga badduka ekibuga, n'abo emitwalo n'emitwalo abakyagumidde mu kibuga kigambibwa nti nabo tebakyasobola okutya kungi nnyo, tebakyasobola kutambula kubeera nga batambula entambula eza bulijjo. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, has reported a massive displacement of civilians fleeing the fighting. Naddala mu nnaku ezisembyeyo wabaddewo okulwanagana, wabaddewo emmundu okubeera nga eseka obutasalako mu kibuga kino n'okumpi n'ekibuga kino. Emmundu ebadde eseka nga kigambibwa nti abantu bangi nnyo babanze okubeera nga bagobebwa era nga bavudde mu kibuga kino, bavudde mu bitundu ebya North Kivu n'ebibuga ebirala nga bagezaako okuba nga bagezaako okulaba nga beetegula ekibabu ekibadde kyatuusiddwawo amagye agabadde galwanagana n'abayekera aba M23 mu kitundu kino. Abantu bangi badduse mu mayumba gaabwe, bangi badduse ku byalo byabwe, bangi badduse mu bitundu byabwe ng'embeera ya bunkenke. Wabula abalwanyi bano oba abayekera aba M23 baavuddeyo ne babategeeza nti embeera egenda kubeera nzikakkamu, ffe abawambye tuli bannammwe newankubadde bingi ebitambulira ku nsonga eno. Tukyagenda maaso n'okuba nga ate tukutuusako emboozi. Wuliriza. Many have sought shelter in overcrowded camps with access to food, clean water and medical care already severely limited. Nti abantu bangi mu kudduka kuno bagenze bayingirira bu camps obw'enjawulo naddala obwo bwateekebwawo ekibiina ky'amawanga amagatte n'abalala ababadde badduukirira oba babadde bagezaako okudduukirira ababundabunda. Kati bangi mu kiro ekikezo olunaku olwaleero oba mu ssaawa nga 48 eziyise bangi balabiddwako nga bambi bagezaako okweyambayamba, bagezaako okwetaasa nga badduka mu ezo camps ezizze nga ziteekebwawo okulaba nga beetegula ekibabu ekigudde mu ggwanga lyabwe oba mu kitundu kyabwe ekimanyiddwa nga North Kivu, naddala mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Goma. Jjukira nakugamba singa North Kivu enewambibwa nebanga ekutulwa ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo, bwebanga egenda kwetongola ejja kukola kyewalaba South Sudan kye yakola okubanga yekutula ku ggwanga erya Sudan eri ey'omumambuka. Era kiba kitegeeza ekibuga ekimanyiddwa nga Goma kye kiba kigenda okusaavinganga capital city eya province eno oba erina ab'eggwanga epya mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera n'egyo sinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawana nyo gwatambula naffe bwatu naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffe. Nagenda ne ku Facebook ojja tusangayo era Red Zone TV obeere nga ate otambula naffe. Kakati wano ngenda okuleka tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates ezigenda okubeera nga ziddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa
omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.